Yes, mbaniriza nenkubaza okubanga otwegasseko olunaku olwaleero ku Lugonvizi Show gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebalire ddala. Ssentongo Frederick Lugonvu ge mannya gange. Mbeebaza abali munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali wabweru wa Uganda mwebale kubanga mugoberera program zino. Abasubscribinga ku Lugonvizi Show mwebale nnyo mwebalire ddala. Abali ku Facebook gamba nti mukwana nawe yongera okusubscribinga ku Lugonvizi Show ye YouTube channel yaffe kosobola okubanga omanyira ensonga ezisinga obungi bingi ebigenda okwogerwako olwaliro. Nkakasa nti ne bwe naafuna abantu nga 3-4 abakisobola okukyusa endaba yaabwe y'ebintu, abo banaakyusa abalala abana be banaakyusa buli omu ajja kufuna gwakyusa. Nkakasa nga tusobola okukyusa obulamu buno nga ndinze naawe nga tuli kitole. Ebitumalamu amaanyi be bantu abatulaga nti tebisoboka, naye ebiseera ebisinga batulaga nti tebisoboka si lwakuba nti tebisoboka, bagamba tebisoboka kubanga bo tebabisobodde. Okubanga tebabisobodde tekitegeeza nti naawe togenda kubisobola. Ekiremye abalala gwe tekigenda kukulema kubanga wadde kimulemye waliwo eyali akikoze. Tuteekebwamu ensimbi banafa ba Vibes Ceremonial Events ku lw'omukolo omulungi. Bw'obanga oyina mbaga, oyina kukyala, oyina kwanjula, corporate function, weekwate Vibes Ceremonial Events bagenda kuteekerateekera omukolo. Balina tents, balina obutebe, balina ddiko ow'omulembe aliko, public address system n'aboogezi b'oku mikolo abalungi. Weekwate Vibes Ceremonial Events ojja kubasanga kwa Mutawaze Makerere opposite Makerere University main gate mu office yabwe gagadde. Bali ku mwaliro gwa kusatu kasitotoka ku mwaliro gwokusatu oli ababulabi Vibes Ceremonial Events. Okumanya ebisingawo oyinza n'okubakubira ku simu yaabwe eya 0753 98 5639 be banaffe aba Vibes Ceremonial Events. Bw'obanga oyina ebirowoozo bingi oba oyina essanyu lingi, oyina omukwano mungi banga wakyayidwa, weetaaga okuwummuza ku birowoozo, weetaaga okulaba ku nsi empya mu nsi gy'olimu, gendako ku kafa amatendo era ak'omulembe Malakai Ecology. Otuukayo n'owulira nga ddala otuuse mu kafa ak'enkizo era ak'ensonga. Bw'ogenda ku Malakai Ecology ogenda kulabira ddala nga ensi mpya gy'olimu. Bali kitendaawo balina ebisulo ebirungi, cottages ez'omulembe, hideout. In fact bw'obeera ng'olina mwagalwawo, oli mwami oba oli mukyala, oli wabweru wa Uganda nga nti bwe ngenda e Uganda njagala kusooka kuwummuza ku birowoozo, towunjawunja, genda ku Malakai Ecology. Bw'obeera ng'oli mu ggwanga erya Uganda, olina love obanga wakyayiddwa obanga wayagaddwa, omwagalwawo mugambe nti ntwalako ku Malakai Ecology. Ke kafo kolina okuba ng'ogendamu owummuze ebirowoozo, olabe ensi empya mu nsi gy'olimu. Bali kitendo owetera kajjansaawo era akapande obeera okalaba ne bw'otuuka e Kajjansi n'ogamba wa bodaboda nti njagala kundagirira ku Malakai Ecology. Agenda kukulagawo. Balina ebisulo ebirungi, bafumba ebintu ebirungi, oli enkoko nga bagisaze olaba, oli ekyennyanja nga bakivubya olaba. Balina buli kyakulya ate bakola ebintu ebirungi malidaadi. Abawoomerwa akantu kaffe kali nako gye kali kwegamba it's a place to be. In fact Malakai Ecology bw'otuukayo ojja kutegeera kyenkugamba. Oyina mbaga, genda ogiteekereteekere ku Malakai Ecology. Balina ekifo ekirungi w'ogenda okukyaliza abagenyi buli omaga nti n'otuteeka ku mazzi nga tuseeya buseeyeeya ku mbaga. Yes, ojja bisanga ku Malakai Ecology. Olwaleero ngenda kwogera ku nsonga ezitagenda kuba nnyingi. Waliwo ekigambo I'm sorry, nsonyiwa, kigambo kikulu era kitegeeza bingi. Naye nga tonnasaba Mukama akuwe buvumu obw'okwetonda, saba Mukama akusobozese obutayingira mbeera ekuleetera kwetonda, kubanga si buli nsobi gy'onaakola ne weetonda nti onaasonyiyibwa. Abantu bangi bakola ensobi ne balowooza nti baneetonda bigenda kuggwawo. Waliwo amabwa agatawona nga ne bwe weetonda otya togenda kusonyiyibwa. Ekigambo I'm sorry kitegeeza kinene, naye sabanga nnyo obuvumu n'amaanyi Mukama g'omusaba akusobozesa okugamba nti nsonyiwa oba munsonyiwe. Bwe buvumu bw'aba akuwa n'obusobozi bw'aba akuwa okutambulira mu kkubo erikwewaza okukola ebyo ebikuwaliriza oba ebikuleetera okugamba nti I'm sorry, ebikuleetera okwetonda. Abantu bangi mbalaba n'akola ekintu n'ayogera ekintu noga nti kakati kino ku myaka gy'alina omukyalo ono, ku myaka gy'alina omwami ono akoze kyaki?
ayogedde kyaki ng'ebbwa lyataddewo ne bwali yeetonda terigenda kuvaawo. Si buli wamu nti amusolo ekola, wabula there is a moment nga tekikwetaagisa na kubaako kyoyogera, kireke kigende. Mukama akulungamizza obutayingira kitimba ekyokugamba amusole, kubanga amusole tomanyi nti enakkirizibwa. Nyina abantu bangi olinaga nti sisobola butamuddamu. Lwaki tosobola butamuddamu? Eyo embwa emanyiira ani? Can you imagine bw'oba ng'otegedde nti embwa oyanukula mbwa, kitegeeza naawe ayanukula embwa ofuuse embwa. Eyo embizzi emanyiira ani? Kanjambale naawe ofuuse embizzi bw'oba ng'oyanukula embizzi. Mu bulamu buno kiki ekigiraageranye n'okulaba entegeera yo n'endaba ye y'ebintu ne maturity yo, level of maturity? Omuntu bw'akugamba ekintu nga tonnamubuuza agambidde ki, oba bw'akola ekintu nga tonnamubuuza lwaki akikoze, gwe sooka weebuuze lwaki akikoze. Omuntu yenna bw'akukola ekintu nga tonnamubuuza lwaki akoze ekyo kyakkoze, gwe sooka weebuuze nti lwaki akoze ekyo kyakkoze, kubanga okumubuuza lwaki akoze ekyo kyakkoze ayinza okuba nga kyasinga okwetaaga okimubuuze. Entandikira awo. Abantu abamu batukola bye batukola nga baagala akagambo kaffe kamu kokka, kwe kumuga nti ani gw'omanyiira. Kitandikira awo. Ebiseera ebisinga bajjajjaffe abaakulira ebusubi kyamaganda mu Lwengo balina enjogera egamba nti asirise teyejjusa. Era toliraba magezi na ntegeera ya muntu okuggyako ng'ayogedde. Omuntu wabanga musiru, bw'asirika tosobola kumanya nti musiru, okuggyako ng'ayogeddera omanya nti musiru. Kino bw'ona kitegeero ojja kiyiga nti ebiseera ebisinga obungi sometimes weetaaga kusirika. Olina kukola ekintu nga tomwanukula, n'akuvuma nga tomwanukula, n'akulumba nga tomwanukula, n'akwogerako nga tomwanukula. Abantu balituuka ne babuuza naye onaavuma atayanukula si ye musiru? Ayogera ennyo si yasinga okutegeera, naye oyo asiriikirira oyo ayogedde ennyo yasinga okutegeera. Weewalanga nnyo obutoogera nnyo, kubanga buli lw'oyanukula gw'olowooza nti omusinga oba omwenkanyenkanye. Olituuka okugamba abantu nti munsonyiwe nga tebakyasobola kukusonyiwa. Sabanga Mukama mu kifo ky'okuwa amaanyi ageetondera abalala nti munsonyiwe byenkoze nabikoze mu bukyamu, akuwe maanyi na buvumu okwewala ebyo ebiyinza okukuviiramu okwetondera abantu, kubanga si buli lw'oneetonda nti abantu banaakusonyiwa. Mu bulamu bw'ensi eno, ensi rabanga ndabe. Abantu bangi obalaba nnyo nogaa naye omuntu ono bamuvuma naye nga taddamu, yaba asinga obutegeevu. Naye buli olirwa nti omuntu ono bamuvuma naye nga buli amugambako ye n'ayanukula, abantu batandika okujajinga. Sometimes tusirikenga ebintu tubirabenga bulabi bigende. Ebintu ebimu tubyenenyenga. Omuntu akuvuma tagenda kuvumira mwaka akwate omulala akwate ogwokusatu, ajja kwogerako omwaka gumu oba mwezi gumu kiveewo. Naye buli lw'onaamwanukula oprolonginga distance ey'okwevuma, bw'oba ng'okimanyi nti omusinga, okimanyi nti tali mu kilaasi yo, okimanyi si levo yo, lwaki oyanukula gw'osinga? Bwe nkusanga weevuma n'omulalu naawe obeera mulalu. Mulimu ebiseera ebisinga nga bw'olaba omuntu w'emyaka 40 ng'ali mu kwevuma n'omuntu w'emyaka 20, ow'emyaka 20 si gwe nkuba waana kubanga ye musiru akulidde bwereere. Ku myaka gy'oliko 40 kiki ekikuweereza n'ow'emyaka 20? Gwaba n'ekikyamu ku bwongo. Ono w'emyaka 20 eyo levo gy'alimu yakuvuma, eyo levo gy'alimu yakkuba, naye owaana avudde mu levo y'okuvuma n'eyokkuba azze mu levo y'okutunuulira oyomba ogende.
naye bw'oba ng'oli mwana ng'okyavuma ng'okyakuba ng'okyalwana ng'okyalumba wabawo ekikyamu. Ebiseera ebisinga waliwo ebintu byeŋŋamba abantu nti obulamu bwo tebuli ku kibantu kye bakulowooleza, tebuli ku kibantu kye bakuteekerateekera, wabula obulamu bwo buli ku kiki weerowooleza naki kye weeteekerateekera. Tebuli ku bantu baagala obeere ki, buli ku kiggwe ky'oyagala okubeera. Tebuli ku kibantu kye bakukolerera, buli ku kiki weekolerera. Nga tonnabuuza bantu era nga tunatunulira bantu ki kye bakulowooleza, gwe nga gwe weerowooleza ki? Abantu bakulowooleza bibi naye naawe weerowooleza bibi. Abantu bakulowooleza kusiraana naye naawe weerowooleza kusiraana. If no, togenda kusiraana. Abantu bakulowooleza kubeera ng'olemereddwa naye naawe obwongo bwo n'endaba yo eri mu kulemererwa. Ebiseera ebisinga nga tonnasaba bantu kuwa amagezi, sooka weewa amagezi. Nga tonnabuuza bantu kiki olina kukola, sooka weebuuze kiki olina okukola. Nga tonnabuuza bantu kiki olina kuzzaako, sooka weebuuze kiki olina okuzzaako gwe kennyini. Abantu b'obuuza tebasobola kubanga bakutegeera nga bwe weetegeera. Tebasobola kubanga bamanyi omutima gwo n'ebirowoozo byo nga gwe bw'omanyi omutima gwo n'ebirowoozo byo. Gwe sooka weetunuulire weebuuze kiki enzizaako. Abantu bangi akeera ku makya n'akubuuza kiki ekiddako. Tubadde mu muyaga kwa COVID, tubadde mu muyaga gw'obwavu, obwavu bulumye bannayuganda n'ensi yonna. Oli ng'ajja n'akubuuza nti mwami Lugombo ki ekiddako? Era mbaanukula nnyo ne mbaga nti nga tonnabuuza kikiddako, gwe sooka weebuuze kikyozzaako. Kubanga nze kyenzizaako si kyogenda okuzzaako. Abamu bakola day shift, abalala bakola night shift. Nze ndowooza ggula maya, ndowooza ggula mukyale waffe Busubi ky'Amaganda mu Lwengo, naawe olowooza ggula mu Lwengo gye wava. Mu bulamu bw'ensi eno nga tonnasaba bantu bakutegeerere, sooka weetegeerere. Si buli omuntu alina okukutegeerera, kubanga si buli omuntu okuba oli okuterya akute. Abamu bali ku Jinja Road, oli ku Masaka Road, okenagguka n'owe Jinja Road akulagirire gy'olina okukwata ng'otuuse Rukaya. Ekkubo lyakutte lirye, naawe olina ekkubo eryo ly'olina okukwata. Sooka weebuuze nti ekkubo eriryo ly'olina okukwata olina ddikwata otya, kubanga gw'omanyi ekkubo lyo. Olina gaba n'akubuuza nti nkole ki? Kati nkole ki? Era nange bwe nkubuuza nti kati oyagala kukola ki? Kubanga gwasinga okwetegeera. Abantu b'obuuza bakutegeera kitono okusinga bwe weetegeera. If you cannot be your own advisor, whom do you expect to be your best advisor? If you are not your best advisor, ani gw'osuubira okubeera omuwabuzi wasinga nga gwe tosobola kubeera muwabuzi wasinga, gwasinga okwetegeera, amanyi n'enteekateeka zo. Oyo gw'obuuza akubuulira enteekateeka zo naye alina enteekateeka ze. Ogenda mmubuuza akugamba ekyo tekisoboka kubanga ye kyamulema. Okubanga kyamulema tekitegeeza nti naawe kinaakulema. Tobuuzanga muntu nti wakwata kkubo ky'okutuuka awo. Buli omu alina ekkubo erirye, naawe olina ekkubo eriryo. Waliwo abantu nze mbawulira nnyo abeefuula nti balina okutegeerera ensi yonna. Era nze ky'ova olaba abantu sikera ku makya ne ga nti kola mulimu bwe guti. Oli ajja n'akubuuza nti kaakati nkole mulimo ki? Nange nga nkubuuza nti oyagala kukola mulimo ki? Kati nnyo mpaayo eddakiika ng'emu yokka nzije tutandikira awo.
omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu naye okwewala bino byonna weekwate Vibes Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo anti omukolo gwo baakugufuula gwa byafaayo. Balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala, okwanjula, embaga ne corporate functions zonna. Batimba ku mikolo, bakola cakes, videography, bapangisa tents n'entebe, bakafula mu kuteekateeka embaga. Kiyite wedding planning. Gwe tuula butuuzi olatte ebirala obibalekere. Vibes Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University Main Gate, oba kubira omwana wa taata Sentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492. Vibes Ceremonial Events. Weewaawo nyongera okutegeeza banafa ba Vibes Ceremonial Events ku lw'omukolo omulungi. bw'oba ng'oyagala okulanga naffe mu programs zaffe osobola okuweereza mu inbox oba email gwali ku YouTube. osobola okuweereza email yo n'ennamba y'essimu ene bw'oba ng'olina kyeyagala okuwayamu nange tulabe. bw'oba ng'olina business oyagala kulangira ku shows zino n'abali ku Facebook osobola okujja mu inbox ne tulaba. abali ku Sentongo Frederick Lugonvu page yaffe eya Facebook n'abali ku YouTube channel yaffe ya Lugonvizi Show yongera okusubscribinga n'okulayikinga. Vibes Ceremonial Events bali mu mikolo. bw'oba ng'olina mbaga, olina kukyala, olina kwanjula, corporate functions zonna bajja kubanga bakuyamba. balina obutebe, balina tents, balina diko omulungi, bakuteekerateekera omukolo onoga nti weewaawo omukolo gwe ndiko ngulabanga gwange. balina aboogezi b'oku mikolo abalungi ne public address system. basange ku Ham Towers e Makerere ku mwaliro gwokusatu opposite Makerere University Main Gate. ate nga nkujjukiza nti akafo akalungi koyina okwekwata keka Malakai Ecology. genda yoko ogenda kulaba kye bayita Malakai Ecology. genda yoko ogenda kulaba nti waliwo obufo buli mu Uganda butuuka munoga nti wano bulijjo ndi mu Uganda nga totambulanga. otuuka mu Malakai Ecology n'owulira nga ddala otuuse mu kafo akalungi akagenda okuwa emirembe, akagenda okweyagaza, naawe oga nti weewaawo. otuukayo nga buli omu ali bibye, oli ali mu kasiko ke, oli ali ku mazzi, oli ali kabalazi eri, oli ali mu katenti ke, oli ali mu kwegamba baakola akafo kali. gendawo ekitende awo, bali awo ekitende wetera kajjansi n'oyingira munda awo. era nga bw'okawulira nga kanyuma okugenda nti Malakai Ecology okatuuka munoga nti weewaawo. njagala ali ebweru oga nti bwenzira njagala kusooka kusulako ku Malakai mpumuza ebirowoozo. sente ekumenyedde emyaka 2 nga tosooka kuwumulirako ku Malakai. osula weka mu kakotegi kako, bakuweereza bulungi, otuzzi twokya, oyagala tunyogoga, mu kaluumu mubeeramu firiigi yo, kwega everything obeera mulino. osobola n'okusula mu jacuzzi ng'oli awo wansi amazzi. baakola cottages ziri wansi amazzi gabeera gatambula nga gwe musula waggulu. bw'oba ng'oli wa famire balina cottages nga za kalina. tuukayo butuusi ojja kulaba kye nkugamba ku Malakai Ecology. gendayo awe ekitende ku luguudo lw'entebe wetera kajjansi ojja okuba nga obasanga. nabadde mbagamba ku kya business. abantu bangi akeera ku makya n'akubuuza nti business ki omuli ssente. nga tonnabuuza business ki omuli ssente, gwe kennyini weebuuze nti business ki mw'osobola okujja ssente. tobuuza business muli ssente, weebuuze business ki gwe nga gwe mw'osobola okujja ssente. kubanga Lugonvu wagaggawalidde si w'ogenda okugaggawalira. bw'onaakeera ku makya olina gamba Makalena nti agaggawalidde mu paani, bangi abamusise nga bakyali baavu. omulala ajja keera ku makya ge nti nze nazimba loogi n'enzifuna mujja zizimba zikusale. omulala gambe nti nze natandikira mu kusuubula matooke mwenzigye ssente, ogenda gatandikiramu gakusale. bw'onaabuuza bizinesi ki omuli ssente, ogenda kuyingira bizinesi eyo nga si ye bizinesi y'omutima gwo ng'otunulidde kimu kufuna ssente. gwe weebuuze, teweebuuza bizinesi muli ssente, weebuuze bizinesi ki mw'osobola okujja ssente gwe nga gwe. emirundi mingi tunuulira abantu, ojja kwogera ku kusuubula amatooke, akugambye nti nze tombuulira kisiraani ekyo, baagandagirira nti mulimu nseenene agasuubula emmotoka neeyengerera ku kkubo mu Lwera. oyo yajja mu bizinesi eyo ng'anoonya ssente, era awo we yakoma.
naye omuntu eyatunuulira okusubula amatooke ng'omuli ssente bizinensi y'amatooke emmotoka agitikka neyengerera mu Lwera emmaali yonna neggwawo n'addayo gye yabadde mu kyalo n'agatemesa mu Lwengo ku bbanja n'ajja n'akola n'addayo n'abasasula n'atandikira awo capital bwongo obwo capital si ssente zino ssente enkalu zituyambako okutambuza bulamu bwa bulijjo ne bonaaba ne ssente enkalu nga tolina capital wa bwongo tolina kyogenda kufuna kasitoba ng'oli mulamu ng'olina obwongo kyeyagala kigenda kutuukirira omuntu bw'ona amugamba akulagirira bizinensi omuli ssente ye agenda kukulagirira bizinensi gye yakola bw'ona agiyingira ogenda kulaba ng'ekusaza omulundi gumu ogidduka ogende mundala naye kusale era bwe boga nti nze n'obawuliranga nti naakakola emirimu nga 100 naye gyonna sifunyeemu kubanga onoonya bizinensi muli ssente tonoonya bizinensi mwosobola kujja ssente gwe tuula weebuuze nti wa wenjagala okukola mulimu ki gwenjagala okukola era ssente nsobola zifunawo ekyo bw'okitegeera ogenda kugukola ng'emmotoka bwe y'amatooke ne bweyengera neggwawo ogenda kuddayo osaba ag'ebbanja bagakuwa otunde obaddize ssente bagambe nti Lugonvu yatute matooke gaffe Kampala nga ku ssente zaabwe kuweewolera kubakubira budget naye emirundi mingi tulina ebintu bye tubuusa amaaso bizinensi bwegwa omulundi ogusooka n'ogamba nti eyeegaanye n'ogiddukamu naye njagala ojjukire emirundi emeka gye wagwa ng'otandika okutambula singa tewalemerako ng'ogwa bw'osituka tewanditambudde we twayigira obugaali abaana bangi abaabutyanga okubakuba paka kati tebaabuyiga naye ffe abaalemerako nga butukuba ne tusituka ne tubuddako twabuyigira tubuvuga bw'ona atya okutomera togenda kuyiga mmotoka bw'ona atya okugwa togenda kutandika bizinesi bangi abagudde ne basituka ekibuuzo si kutya kugwa oyina kwebuuza nti singa ngwa nsituka ntya totya kugwa kubanga n'abagagga bennyini b'otambula nabo baali bagudde omugagga Bill Gates yafiirwako $1 billion within just 1 week n'afiirwa akawumbi ka $1 mu wiiki egi omugagga Mark Zuckerberg owa Facebook yafiirwako obukadde 760 mu lunaku lumu omugagga Elon Musk kati omugagga asinga owa Tesla yafiirwako ensimbi obuwumbi $2 obwa $1 mu bbanga lya mwezi gumu n'ennaku 13 naye ku lwaliro yasinga ekikulu si kutya kugwa era totyanga kugwa kubanga okugwa tekwewalika ne losi teyeewalika naye ekibuuzo ekirina okutubeera mu nti bwengwa nsituka ntya bwengwa nsobola okusituka ontegeera bw'onaayagala okuyiga emmotoka totya kutomera naye edduka sipiidi ntono ng'obuuza nti bwentomera nsobola ogisikayo ne bagigolola oba eyo bwesaanawo nsobola okugivaamu n'entandika endala totya kugwa totya kutomera mu bulamu bw'ensi eno you either take a risk or you die a slave abantu bangi batya okutandika bizinesi kubanga batya okusasula omusolo batya okutandika bizinesi kubanga batya okusasula abakozi batya okutandika bizinesi kubanga batya bizinesi okugwa naye n'oyo gw'okolera kusasula eza buli mwezi singa yatyanga bwe watya tewandibadde na mulimu totya kutandika tandika ekikulu mu byonna tobuuza ntandike naki gw'oyagala kutandika naki tobuuza nkole ki gw'oyagala kukola ki tobuuza bizinesi ki omuli ssente buuza bizinesi ki mw'osobola okujja ssente gwe nga gwe kubanga munno owagaggawalidde si w'ogenda okugaggawalira bangi abagaggawalidde mu mawulire abalala bageevuma bangi abagaggawalidde mu adiweyi abalala baziggala bangi abagaggawalidde mu mabaala abalala baziggadde buli omu alina w'asobola okugaggawalira ebigambo bingi byempulira olinaga nti eyo yakoze ensobi nnene nnyo singa nze sandikoze ensobi eyo well
singa ggwe tewandikoze ensobi eyo naye si ggwe ye. Yakoze ensobi nnene singa ggwe tewandikoze ensobi eyo naye si ggwe ye. Tolina kukola kyalina kukola kubanga si ggwe ye, naye talina kukola kyolina kukola kubanga si ye ggwe. Ebiseera ebisinga abantu balowooza nti tulina kutambulira ku ndowooza zaabwe ne beerabira nti naffe tulina endowooza zaffe. Emirundi mingi abantu balowooza nti tulina kutambulira ku programu zaabwe na nteekateeka zaabwe na bajeti zaabwe ne beerabira nti naffe tulina enteekateeka zaffe ne bajeti zaffe. Weewalenga okutambulira ku bajeti y'omulala n'enteekateeka y'omulala, beera n'enteekateeka yo. Weewalenga abantu okukulowooleza n'okukuteekerateekera, weerowooleze weeteekereteekere. Bw'ona alinda abantu bakulowooleze era bakuteekereteekere, bajja kusooka kwerowooleza na kweteekerateekera balyoke bakulowooleze era bakuteekereteekere. Olinaga nti nze mbaye sandiyingidde kusuubula matooke kubanga si ggwe ye. Nze mbaye sandigenze bweru kubanga si ggwe ye ate si ye ggwe. Si ye ggwe ate si ggwe ye. Nina ekintu kye ntunuulira. Ekintu kye ntunuulira, abantu bangi n'atuulaawo n'atandika okusengejja abalala, n'asengejja bizinesi z'abalala, n'agaa kakati y'omulaba awo we yazimbye. Tosobola kuzimba ate ennyumba bw'eti. Okuwabula si kubi naye wabula nga totegeerera. Wangi, okuwabula si kubi naye wabula nga totegeerera. Togaana bantu kuwabula naye tokkiriza bantu kutegeerera. Mbaagaliza akaseera akalungi. Omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu, naye okwewala bino byonna weekwate Vibe Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo, anti omukolo gwo baakugufuula gwa byafaayo. Balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala, okwanjula, embaga ne corporate functions zonna. Batimba ku mikolo, bakola cakes, videography, bapangisa tents n'entebe, bakafule mu kuteekateeka embaga, kiyite wedding planning. Gwe tuula butuuzi olatte, ebirala obibalekere. Vibe Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University Main Gate, oba kubira omwana wa taata Sentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492. Vibe Ceremonial Events